Okyalaba okwanjula n'embaga. And I do present the certificate of marriage in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
buli gwolaba waneeno ku mbaga eno eya mass wedding eyakolebwa bannaffe abantu akebekale bannanga anyumye bubwe tunuulira bano beesaana omwami alina engeri gy'atukubamu mukyala we oluuso n'omukyala naye n'alumudiza n'ogamba bano ate nga baagalana bulala bannange congratulations mwebale nnyo kutuuka ku mukolo kisa kya Katonda naye Katonda mufaanagana bakibagamba anti muna Katonda kyagatidde awamu kiba kimu katuli muntu atufaanagana babagatiddewa Katwemataazi mubadde Katwemataazi gye tubadde nsaba otweyanjulire se amanya mpitibwa Kabagambe Francis ge manya gange nga okola mu department kikuntakebeka okola mu casual department eyeriwa casual worker department yes oba okola mirimu kyejo mulimu okupakinga ebintu gye mirimu egiri mbwe gityo balekola amiina kisa kya Katonda emyaka gigenda mwena yes oli awo mba ndiawo Katonda nga bwakola ebintu bye nga bakisuddewo bakiriise nti olina omukyala tugenda kukolera embaga ate nga nange nali nkyagala walowooza ku mukyala ki omukyala gwe nalowooza ali ogwo bamwitanga Fauziya Fauziya yaliwa yono yennyini ono gwolaba wano ono bwakyusa eriiso olowooza munyenyi faawo obiwulira kumbe nga bakulowoozaako bwe yajja yakutandika atya okubuulira amawulire aga wedding wali oli awo ng'ajja nali ndi awo ng'ajja nga munnaye mukama waffe yatugambye agenda tukolera wedding kwata ffe twali tumaze okwanjula n'agamba bannaye ngenda bakolera wedding nagaanamu nga mbitya nga ki ekikutiisa nga ndaba ebyabangi nga njagala by'omu naye embaga y'embaga nampita ne bambuulirira enzikiriza naye bibadde birungi era kyenkana eringa buli omu afunye embaga kituufu gamba olulenzi lukuli mu ttaano lundi mu ttaano gwe mukyalaani bampita Mudondo Fauziya kati ofuuse mukyalaani kati nfuuse mukyala Kabagambe Fauziya ulira weri nyuma muweereza akayimba sebo kayimba wabula akabisi kandagala sample that tandikako ne line ekunyumira kabisi kandagala nawe weereza nawe kajjukire kakakuli ku mutima akandi ku mutima ati kandekawo baby mbansigadde mu bbanga bambi manya yedde ekintu mwena mwagala lutalo kituufu kale katubaleke olina bwe weyagala okwebaza yes mukama wange gasita olentake nkwebaza nnyo era mukama akwongera omukisa okusingira ddala mukyala wange we bali kukkiriza nenkugatta n'ofuuka mukazi wange owa ddala era tulina abaana baffe babiri omuwala n'omulenzi yes ani asinga okwagala munne mwetunuulire tulaba ani asinga okwagala nze musinga aya nemwani asinga okwagala munne nze asinga omwagala kahaga kako kahaga kamuwe bannange leka tubaleka ate bana bagole baffe omwami n'omukyala bakabagambe be bagattiddeko Katwemataazi kyasi tugenda funa n'abalala nkwagala nnyo mukwana tulaba ku Delta TV mba nkyatendereza abavuddewo ate nendaba abaddako nengamba ati bano nabo nga banyumye nnyo mu ngeri yaabwe naye mu kaseera kano nzikiriza nkwanjulire omwami n'omukyala baani basempeebwa bane mukikoze kitiibwa kya Mukama munyumye nnyo amiina kumwembyani akolera ntakebekalo nze Ivan okolera mu department ndi fleet officer eyo department etegeeza ki ebeera ekwatagana nabya transport mba ffe tuvunaanyizibwa kulaba emmotoka embeera gye zirimu yonna okulaba nga emmotoka eri mu mbeera nnungi esobole okubeera ng'etambuza company products nezitutuukako eno fe abaziwoomera bulungi nnyo ate nga tuleeta n'ekipya ennammambe tubuulireko buttajja n'omuzigo okitegeera bonna kirungi nnyo kakati oba oli awo nga bagamba nti bannaye abaagala okubeera nadduka zambwa netegeezako omwagalwa wange wali olowoozaako baba bagamba leeta gw'ogenda okuwasa walowoozako aliwa emyaka ogima gye tumaze
gisoba mu 10 kakiba kizibu ate okugamba nti ate kangende nnoonya omulala nga mami w'abaana bo waali omulungi bw'ati gw'osobola okukikola ekyo self-contained biki ebyakuleetera ogamba nti k'omuwase mukyalo ono wampisa muwulize ekikulu ayaniriza n'abantu bange kikulu nnyo naye ekisinga byonna ayina eddiini ate nga kuva mabega sina kyemulabamu nti kibi nenoonya nti oba kano kayinza okunemesa nga tekaliiwo neŋŋamba kati atuukiridde katubeere nga tutukuza obufumbo bwayo erinnya ki Olivia webale kikuba ekitiibwa kya Mukama kiriwa kyoyagala ogamba omwami wo ku ssaawa eno ngamba omwami wange yeebale nnyo okutuukiriza byansuubiza era nenneebaza ne Katonda eyamunsisinkanya nenneebaza ne Mukama atutuusiza ku buwanguzi. kayimba kikoyagala weereza nga sinaweereza kayimba kansooke neebaza abantu bano kanoni waffe omwami Gasita Lolo w'ekitiibwa singa siye tetwandituuse ku makula gano obubaka bwensindika n'eri bakozi bannange ti buli bwe weeyisa obulungi buli kimu Mukama asobola kikutuusaako kubanga nga bw'otulabye kapozi zonna kubeera nga tweyisa bulungi bangi badde baagala naye ate akakungunta ne kabasuula mwalimu n'okuteekawo akakungunta ya era buli muntu azze wano asaanidde naye nga tumwebaza nnyo Kanoni ne maama wamu ne badirectors bonna tubeebaza ate era nenneebaza ne Muzaana Bridals ezzana atwambazizza toba odde otunula ku mugole nga buli mugole olaba awoomye anyumye era abalina emirimu mumuwe namwe mujja kutuuka ku kino kye tutuuseeko. Amiina. Kale bambi katubaleke akayimba kamugamba akayimba njagala omuweereza byogere mwogezi tofaayo oba yekakuwenga bw'ojjukira akayimba ekyobulungi kyowamala nalonda mama you are so beautiful nalonda mama empisa z'abantu nalonda mama you are so marvelous nalonda iwa kale baneere katubaleke mwebale kunyuma tubageza birungi byerere ndowooza laavu ogiraba eri wano sebo wabaddewo n'akakungunta ekyo nno kirungi nnyo okubeera n'empisa ku mulimu kubanga kakati bala baadde baagala okikola naye ate munaye nga tebasobodde kuyita mu kakungunta ntake bakery mwebale nnyo mwebale ddala tugenda kuba nga tufuna n'abalala nkwagala nnyo mu kaseera kano mukwane tugenda kubeera nga tugenda mu bulango tumaliriza okulaba abagole baffe ab'enjawulo abakolera ku ntake bakery be basobola okubeera nga tebabagatta mu makanisa ag'enjawulo especially Katwe Matters Church wamu ne Najjanankumbi SDA ababagatta bambi mwebale nnyo mwebale ddala n'abako n'ab'eŋŋanda ababaddewo katugenda mu bulango bwe tukomawo tugenda kutuusaako ate ekyabadde mu muzikiti yo wabaddeyo kapozi ezo 3 twagala nnyo okyalaba okwanjula n'embaga